Embeera ya bunkenke nnyo mu kibuga Kampala nga amagye ne poliisi biyiiriddwa okulemesa abantu. Museveni asuubira nti bannakampala bayinza okuyimukiramu ng'ennaku z'omwezi 5 bwe batyo ne bagenda ne bamujja ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga gye yeesisigazzaako n'emmundu. So ky'oba olaba nga bannamagye bangi nnyo bayiiriddwa bateevuunya nga buwuka mu kibuga Kampala. So tumanyi Museveni ki ky'abala naye nga ffe tumugamba nti tujja Uganda si ya Museveni, Uganda si ya Yoseri na famire ye, Muganda si ya Muhoozi. Bannakampala baba basazeewo okuyimuka kulwanira ggwanga lyabwe ne bw'anaagezaako okubalemesa era bajja kuyimuka. Tewali kigenda kugaana, tewali kigenda kulema singa bannakampala bagamba nedda enough is enough, musajja gwe otufuze bubi. Bingi tubadde tubiraba, bingi tubadde tubitegeera era bingi Museveni byakoze bingi nnyo. Kyova olaba nga kati obutiitiizi n'okutya asuubira bannakampala bayinza okuyimukiramu ne bagamba no, enough is enough, tambula otuviire, Uganda siiyo, Uganda ya bannayuganda. Bye bimu ebyebitiisizza omumpembe wa kuno Yoseri Tebuhabulwa. Atidde nnyo kyo ekigenda okumuddirako oba ki ekiyinza okuddako singa bannayuganda bataamuukira ddala ne bagamba nedda, musajja gwe wummula, Uganda siiyo, Uganda ya bannayuganda. Kyova olaba nga obunkenke bungi nnyo baganda bange. Nnyongera obbajjukiza nti ekiri mu kibuga Kampala amagye ne poliisi buteevuunya. Museveni ali mu kutya okw'amaanyi okuyitiridde naye nga tumugamba Uganda ya bannayuganda, era bannayuganda bwe banaagamba nti nedda enough is enough, twagala ggwanga lyabwe era eggwanga lyaffe bajja dyeddiza. So obwo obunkenke bw'otadde ku bannansi n'okutiitiirako olw'okuba nti otidde bannayuganda kibagenda okuzzaako, tukugamba nti si ggwe Uganda siiyo. Tulowooza nti Uganda egenda kuba ng'etambulira mu nkwawazo nga tewali munnansi asobola kuyimuka kwogera, nti Uganda egenda kubeerawo mu kutya, nti Uganda egenda kubeerawo mu kaseera mu kubunkenke na kutiitiira. Ebyo byakomye. Bannayuganda baagala ggwanga lyabwe, bannayuganda beetaaga kwenunula, bannayuganda balemeddeko nno, bannayuganda eggwanga balyagala. Mu mbeera yonna tugenda kununula eggwanga lyaffe. Museveni togenda tukuumira mu kutya, togenda tukuumira ku bunkenke olw'okuba gwena ebyo by'oyisaawo. Tewali agenda kukkiriza kubeera mu eyo mbeera olw'okuba nti gwe watujjira otufuukire ekizibu. Tewali agenda kikkiriza. Uganda egenda kununulwa, bannayuganda bagenda kwegatta beerwaneko balabe nti bazza ekitiibwa ky'eggwanga lyabwe. Mu mbeera yonna tugenda kulaba nga tuyimusa amaloboozi gaffe okulwanira eggwanga lyaffe. Tewali agenda kusiriikirira ggwanga lye, tewali gwe mugenda kusiba katambaala ku maaso mwe muyisengawo ebyammwe ffe tusigale mu kaaba. Ekyo tukigaanye, tukisazizzaamu, tewali agenda bikkiriza. Tugenda kwerwanako, tugenda kulwanira eggwanga lyaffe. Tewali agenda gambayo, tewali agenda tulemesa kasinga ffe tunaaba tusimbudde. Ne bw'onaaleeta bannamagye, ne bw'onaaleeta abawanvu n'abampi, bwe bw'onaaleeta obayiwe mu kibuga Kampala ogezaako okulemesa bannansi kye baagala okukola, tukugamba nti byonna bikole naye ng'okimanya nti nno amagenda go nago gatuuse. Mbeera ya bunkenke nnyo baganda bange mu kibuga Kampala, ate nnyagala onneegatteko nkulage embeera bw'eri e Kampala. Si birungi naate nga bijja kuba birungi singa gwe munnayuganda oyimukiramu n'ogamba nedda Yoseri Tebuhabulwa, enough is enough, kwata eggwanga lyaffe liddiza abantu, buli kimu kitambule bulungi, otusiibule mu mirembe, naffe tujja kukusiibula mu mirembe. Era ebitabakwata sembera nkulage bye muyita ebyobufuzi era ebitabakwatako, era ne Bobi Wine yeerwanirira talwanirira mmwe. Ono Kampala Road olaba ajjudde bw'ati amazzi ng'ali waggulu, kuba ffenna tukimanyi Kampala ali mu lutobazi olwo mu Kisenyi mutaasaawo. Manya bumanya nti bonna abamuli mu Kampala baliyo lwa kwegumya. Gwe manya abali sayidi zeeyo amazzi gano bagasse na mu maali, obutitimpe n'obutitimpe bufudde, nti ku mulembe guno togenda kukola obe ne ssente, wabula ne z'olina okuggwaawo naawe atazirina obutazifunirako ddala.
kyenva nkukoowola nti ennaku z'omwezi nga 5 Okitoba omwezi guno mwe tuli nga tulindirira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwasibwa obuyinza bwa Uganda. Tugenda kwogera ku kibuga ssaawa ya leero ekisse emmaali z'abantu nga baliyo lwa butaagaana. Kiva ku kyolowooza? Ffenna tukimanyi bulungi okuzimba ekibuga oba okuteekerateekera ekibuga pulaani ya gavumenti n'egikwasa KCC. Nekiva ku kiba Nnayuganda emyaka okuva gavumenti ya Museveni gyemaze mu buyinza okuba nga Uganda tetulina kibuga, tulina shopping center. Kampala si kibuga, eyo shopping center. Lwaki? Woba onaazimba ekizimbe otwala pulaani yo mu gavumenti n'ekwasibwa KCC. KCC yekuwa approve nti kati zimba. Ffenna tukimanyi Kampala yazimbibwa mu lutobazi, tukimanyi bulungi. Naye ate waliwo enzimba ey'aba inginiya abakugu abasobola ozimba Kampala, omuli okusima emyalo emiwanvu, okuzimba ebizimbe ne babisitula yadde bya godown, oba okuzimba ebizimbe wansi nga parking naye ng'ebizimbe bisitule bulungi awamu n'emyala. N'ogenda weesanga ng'ekkuba erikuyingiza Kampala lifunda nnyo, naye ng'ekizimbe kye baazimba wano ku Wookowe wagazi okusinga oluguudo. Bakikola lwa nsonga nti bamanyi we banaazimba ekizimbe bwe kityo abagagga mmwe abagenda osooka okukirentinga nti mwagala wansi. Teri mwavu apangisa kizimbe wansi, oteekeyo emmaali yeefe okiveemu omulala ayingire. Oba okitegeera? Emmaali y'abantu n'eryoka eyonooneka, naye nga munnange abamu tebamanyi lwaki emmaali eyonooneka, ng'era abalowooza kiva ku Land Road, kiva ku gavumenti. Nti tosobola kuva eno n'okola luguudo nga si gavumenti, tosobola kuzimba kizimbe nga gavumenti KCC tekuwadde approve nti kati zimba. We tuba tugenda okusanyukira Robert Kyagulanyi Ssentamu, tuba n'ebintu ebituluma naddala ffe abatambuddeko ng'essuubi tulirina mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lwa 5 miliyoni 5 tufune ku kibuga nti yeeyo capital city of Uganda. Naye ekibuga kyaffe kye tulina woomanyira nti okituuseemu kwe kuwulira akateebiko ebiyenje esembera wano, kiro ya sukaali y'ebiri kitundu wamasi wagazi okusinga oluguudo. Woomanyira nti okituuseemu kwe kuwulira akateebiko ebiyenje esembera wano, kiro ya sukaali y'ebiri kitundu wamasi y'ebiri kitundu kiro ya sukaali. Obugatto mutwalo twala wootegerera nti oli mu kibuga kya Kampala, oli ne wakkubira essimu watawulira ng'ombe kuvuga, maama ogenda tewali wali takisi we bayitira, owa booda, obugatono wa bugatono wa bitabo no waki bonna bayiye ku nguudo, naye nga tobanenya. Buli wooteewa kitiibwa n'oli takikuwa. Gavumenti olw'okuba muli mu ggwanga lyaffe mujja mu bujja bino tebibaluma nti abaana bammwe mubazadde mubagulidde obutuuze mu nsi endala newe mukera ne muva mu ggwanga lyaffe, naye nga lwaki mulituusa awo wonna kye muliddeko kimala. Nyira nti okituuseemu kwe kuwulira akateebiko ebiyenje esembera wano, kiro ya sukaali y'ebiri kitundu wamasi y'ebiri kitundu kiro ya sukaali. Obugatto mutwalo twala wootegerera nti oli mu kibuga kya Kampala, oli ne wakkubira essimu watawulira ng'ombe kuvuga, maama ogenda tewali wali takisi we bayitira, owa booda, obugatono wa bitabo no waki bonna bayiye ku nguudo, naye nga tobanenya. Buli wooteewa kitiibwa n'oli takikuwa.
gavumenti olw'okuba muli mu ggwanga lyaffe mujja mubujja bino tebibaluma nti abaana bammwe mubazadde mubagulidde obutuuze mu nsi endala newe mukera ne muva mu ggwanga lyaffe nyira nti okituuseemu kwe kuwulira akatta ebikwa ebiyenje esembera wano kiro ya sukaali y'ebiri kitundu wamasi y'ebiri kitundu kiro ya sukaali obugatto mutwalo twala wootegerera nti oli mu kibuga kya Kampala oli ne wakkubira essimu watawulira ng'ombe kuvuga maama ogenda tewali wali takisi we bayitira owa booda obugatono wa bitabo no waki bonna bayiye ku nguudo naye nga tobanenya buli wooteewa kitiibwa n'oli takikuwa gavumenti olw'okuba muli mu ggwanga lyaffe mujja mubujja bino tebibaluma nti abaana bammwe mubazadde mubagulidde obutuuze mu nsi endala newe mukera ne muva mu ggwanga lyaffe naye nga lwaki mulituusaawo wonna nyira nti okituuseemu kwe kuwulira akatta ebikwa ebiyenje esembera wano kiro ya sukaali y'ebiri kitundu wamasi y'ebiri kitundu kiro ya sukaali obugatto mutwalo twala wootegerera nti oli mu kibuga kya Kampala oli ne wakkubira essimu watawulira ng'ombe kuvuga maama ogenda tewali wali takisi we bayitira owa booda obugatono wa bitabo no waki bonna bayiye ku nguudo naye nga tobanenya buli wooteewa kitiibwa n'oli takikuwa gavumenti olw'okuba yinza okuba nga Uganda tetulina kibuga tulina shopping center Kampala si kibuga eyo shopping center lwaki woba onaazimba ekizimbe otwala pulaani yo mu gavumenti n'ekwasibwa KCC yekuwa approve nti kati zimba ffenna tukimanyi Kampala yazimbibwa mu lutobazi tukimanyi bulungi naye ate waliwo enzimba ey'aba inginiya abakugu abasobola ozimba Kampala omuli okusima emyala emiwanvu okuzimba ebizimbe ne babisitula yadde bya godown oba okuzimba ebizimbe wansi nga parking naye ng'ebizimbe bisitule bulungi awamu n'emyala n'ogenda weesanga ng'ekkuba erikuyingiza Kampala lifunda nnyo naye ng'ekizimbe kye baazimba wano ku Wookowe wagazi okusinga oluguudo bakikola lwa nsonga nti bamanyi we banaazimba ekizimbe bwe kityo abagagga mmwe abagenda osooka okukirentinga nti mwagala wansi teri mwavu apangisa kizimbe wansi oteekeyo emaali yeefe okiveemu omulala ayingire oba okitegeera emaali y'abantu n'eryoka eyonooneka naye nga munnange abamu tebamanyi lwaki emaali eyonooneka ng'era abalowooza kiva ku Land Road kiva ku gavumenti nti tosobola kuva eno n'okola luguudo nga si gavumenti tosobola kuzimba kizimbe nga gavumenti KCC tekuwadde approve nti kati zimba we tuba tugenda okusanyukira Robert Kyagulanyi Ssentamu tuba n'ebintu ebituluma naddala ffe abatambuddeko ng'essuubi tulirina mu Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwa 5 miliyoni 5 tufune ku kibuga nti yeeyo capital city of Uganda naye ekibuga kyaffe kye tulina woomanyira nti okituuseemu kwe kuwulira akatta ebikwa ebiyenje esembera wano kiro ya sukaali y'ebiri kitundu wamasi y'ebiri kitundu kiro ya sukaali obugatto mutwalo twala wootegerera nti oli mu kibuga kya Kampala oli ne wakkubira essimu watawulira ng'ombe kuvuga maama ogenda tewali wali takisi we bayitira owa booda obugatono wa bitabo no waki bonna bayiye ku nguudo naye nga tobanenya buli wooteewa kitiibwa n'oli takikuwa gavumenti olw'okuba muli mu ggwanga lyaffe mujja mubujja bino tebibaluma nti abaana bammwe mubazadde
mubagulidde obutuuze mu nsi endala niwe mukira ne muva mu ggwanga lyaffe naye nga lwaki mulituusa awo wonna Webale nnyo muganda waffe Sami owa the Almighty, webale nnyo bannange kubanga bannange bano bo eggwanga balibbyemu buli kimu ekyalyo olw'okuba munnange bo balina akasente abaana baabwe babagulidde obutuuze era nga bw'otugambye abaana baabwe babategekedde buli kimu tewali we bagenda kusanga nnaku naye gwe muganda wa wano gwe muloddoka linkuunya wa wano munnange ogenze maaso n'okuba ng'obonaabona bagenze maaso nga bakwambulako ekitiibwa kyo olw'okuba nti munnange tolina bw'ojja kwogera naye nga tubategeeza mubitwambuleko ebitiibwa byaffe naye nammwe ebyammwe bijja bambulwako kubanga Uganda yo egenda kwenunula. Uganda yo bannansi bagambye nedda enough is enough, bayimusizza amaloboozi gaabwe okulaba nga banunula eggwanga lyabwe okuliggya mu mikono gyabo abeeyita nti nno munnange be basaabalwanyi abeeyita nti be bakamala bonna b'eggwanga lyaffe munnange tugenda kwenunula oba mu mbeera ki Uganda tegenda kuba ng'etambulira mu mikono gy'abatugumbuzi abajja nga tebalina kibali abajja nga babundabunda abajja banoonya tubabudamyeko abaatufuukidde ensonga tugenda batwala basajja mmwe nga temulinnya tugenda batwala basajja mmwe nga kaweddeyo twongera obbajjukiza nti Bannayuganda kati essaawa zino be balina sse ku ggwanga lyabwe ne munaagezaako tufubbaza ne munaagezaako tulumya ne munaagezaako okukola buli kimu kye mwagala otukola tebijja kuyitamu tebijja kusoboka Bannayuganda nga bagambye nedda tubakooye enough is enough. Uganda ke kaseera efune ku buweerero esse ku kikkoowe tufune ku ggwanga naffe eryeyagaza tufune ku ggwanga lituwa ku mirembe tubakoye basajja mmwe mwanditambudde ng'obudde bukyali kubanga ekijja mu maaso ate kiyinza okuba ekizito gye muli muyinza obutakisobola naye nga twekutte wamu buli kimu kijja kumala kibeere buli kimu kijja twanguyira just tusabire eggwanga lyaffe buli kimu Mukama ajja tukulembera tulabe ku ggwanga lyaffe nga lifuna ku buwanguzi oba nga lifuna ku kununulwa.